mu kusigira ekifaananyi mu bugazi biki ebigenda maaso mu lutalo wakati wa Iran n'eggwanga erya Israel ne munywanyi waayo US. Olutalo lwatandika ennaku z'omwezi nga 28 Febu 2026 ku mazaalibwa gange kwennyini olutalo lwatandikira. Kakati munnange lwe lunaku US lwe yatandika okubeera nga eronkinga massive air strikes munda mu ggwanga erya Iran, era nga bano baatutegeeza nti bali mu kugezaako okukuba nfu za nuclear military sites oba nuclear sites ne military sites, military bases okukosa n'okugyawo obukulembeze bwa Iran. Era twakiraba nga Supreme Leader Ali Khamenei bw'atyo attibwa mu opening strikes. Kati Iran nayo neddiza n'obusungu obw'amaanyi nezzaayo omuliro, era basindika ebikumi n'ebikumi bya missiles ne zi drone okubeera nga ziyingira eggwanga erya Israel ne Middle East okutwaliza awamu, era ne bakuba bases mu Israel ne US bases okwetooloola mu region okukosa ne regional infrastructure nayo bwe batyo ne baba nga bakuba mu Dubai, Saudi Arabia ne walala. Okay, kakati munnange ennyonyi za America 2 zikubiddwa, F-15E ne A-10 zino zikubiddwa, era nga crew member omu yasoose n'abula nti America yasindise ennyonyi eza helicopter ezagenze okutaasa okubeera nga ba crew member babajjayo babataasa, so nga ate onnange omu yasoose n'abeera nga ababuze, naye kigambibwa okuba nti already bamaze okubeera nga bamufuna oluvannyuma lw'okulwanagana okw'amaanyi okubaddeyo sayidi zeeyo. Iran bano batukakasiza ne batugamba nti babadde bo tebagendereddemu kubeera nti batta bo ekigendera kikyakutta ba crew member, wabula baagala kubakwata nga balamu. Kati Iran bwetonga egamba nti erina new air defense system gye yaleese, era nga eno gye bakozeseza ku nnyonyi zino eza America okubeera nti munnange bazikuba F-15E ne A-10 zakubiddwa. Kakati US bwetyo ekoze ennumba eziwerera ddala, tugambe thousands of air strikes kasookedde olutalo luno lutandika, naye mu mwezi ogwasooka baakola air strikes targets 1,100 mu mwezi ogwasooka. Kakati gwe wetwogerera essaawa eno muganda wange oyinza okumbuulira balimu air strikes meka ze bakokola mu ggwanga erya Iran. Iran yo munnange nayo ekyayongera okubeera nga esindika zi drone zimutasubwa ne zi missile mu ggwanga erya Israel okukosa ne region okutwaliza awamu, era nga munnange oli bwakugamba nti tewaliwo kye bakoseddwa abeera akulimba. Iran wetwogerera kati balina Supreme Leader mupya Mujitaba Khamenei, era nga ono teri amanyi waali essaawa eno, bamukwese eyo gy'aweera ebiragiro bye oluvannyuma lw'okutta kitaawe Ali Khamenei n'okubeera nti ab'enganda abamu baalugenda. Kati President Trump yagamba nti olutalo lunaatera okubeera nga luggwa, naye ekituufu kiri tukyagendera ddala mu maaso, era nti eggwanga erya Iran likyayongera ddala okubeera nga likuba mu Israel likasoya missiles ez'amaanyi ne bakuba enfu omuli ebyokulwanyisa n'ebifo ebirala gye basuubira okuba nti munnange eyo gye bayinza okuba nga bakosa eggwanga erya Israel. Ate nga ne bases za US mu Gulf countries nazo zikubiddwa. Omukutu ogwa Hormuz, Strait of Hormuz, Iran ekyagulemedde bwetu, ekyalina apahandi ku gwo. Kakati aba Hezbollah mu Lebanon n'aba Houthi mu Yemen nabo bawadde Israel akaseera akazibu ennyo, kubanga bano balwanagana butereevu n'amagye aga Israel. Kale abantu abali mu bikumi n'ebikumi battiddwa mu ggwanga erya Iran ne Israel n'amawanga ageetoolodde, era nalabako akatambi akamu nga bataddeko obugombo bulaga nti missiles zijja okuva mu ggwanga erya Iran nga ziyingira Israel, ng'obwana obuto olaba kali ku lwalukadduka ne weebuuza bazadde baako bali luddawa. Kale kigambibwa okuba nti bangi nnyo bali displaced, abantu bali mu miliyoni tebalinaako we beegye kaluba, era nga kino kibadde ne impact kikosezza nnyo abaana abato. Kigambibwa okuba nti ebikumi n'ebikumi battiddwa, millions ziri displaced. Emiwendo gy'amafuta girinyidde ddala oluvannyuma lw'okuba nti omukutu guno ogwa Strait of Hormuz amaato tegayitawo, ate nga munnange kiri nti amaato tegakyasobola kubeera nga gayitawo. Ebyobusuubuzi bitaataaganyiziddwa, kitegeeza nti ebyenfuna mu mawanga agabadde gakozesa awo byonna essaawa eno biremaziddwa.
kati okulwana okw'amaanyi kukyagendera ddala maaso mu njogera ennyangu ojja gamba no ceasefire yet. Kakati US yeegamba nti balina major success and nearing end, banatera okumaliriza nti balinako wanene we batuuse. Iran yeegamba nedda bakyayongera okubeera nga balwana, no ceasefire. In fact Aragachi nga foreign affairs minister wa Iran yabadde alaga nti Mark Rubio yabadde amukubira amasimu, bwamukubira amasimu buli kaseera mbu baagala bateese naye mbu ye tagakwata n'agalaga n'oggalaga. Kitegeeza atunulako matunule n'agamba nti ani oyo, nti Rubio mumuveeko tagakwata. So nga ate munnange Trump yatugambye nti enteesaganya zigenda mu maaso naye ng'okulwana bwe kugenda mu maaso. Okulwana kugenda mu maaso ng'enteesaganya bwe zikola ki? Bwe zigenda mu maaso. Abatunuulizi bagamba nti kirabika ekintu kino kikyagenderera mu maaso era tewannabaawo kabonero kalaga nti bino binaatera okubeera nga biggwa. Ani awangula essaawa eno chances ez'okuyingira mu World War 3 ku full scale timeline olutalo lunaabeera nga luggweera, byonna era tebirina kubeera nga bimanyika kubanga newankubadde amawanga gagezezaako kuba nti geewala, kati nga Bungereza n'amawanga ga NATO amalala agagezezaako kuba nga geewala. Amawanga agali mu Middle East nago juzi Saudi Arabia yagezaako kuba nga eraga ng'eneetera okubeera nga yeetamwa nayo era okubeera nga eyanukula, naye tewannaba kubaawo kikolebwa ku sayidi eyo kubanga oba oli awo batya ekintu kino okubeera nga kigaziyira ddala, kubanga singa bagezaako oyinza okwesanga nga Russia eyingidde butereevu, China eyingidde butereevu, ate ekintu ekiyinza okubeera nga kibakoseza ddala bo ne kisukka bukyandikomye. Kale ne baba n'essuubi nti oba oli awo kino kiyinza okukoma mu kaseera akatono singa ebintu babeera bo tebabisavuwazizza kubeera nti nno bawa Iran chances okubeera ng'egamba kale kati bw'afuna abamuyambako, kubanga kigambibwa okuba nti already air defense systems ze bakozesa essaawa eno za China, ti China eri secretly involved mu lutalo eggwanga erya Russia. Juzi twalaba nga US eri ekwasa egamba nti eba providinga intelligence okubeera nga basobola okusipotinga bases n'okubeera nga batebuka ennumba eza US ne Israel ze babeera baplaniza okubeera nga bakola ku ggwanga erya Iran, nga alaga kyabagamba nedda ffe twetegeka amagye okubeera nga gajjize oba nga gajja mu ggwanga erya Iran. Go aga Iran gagamba nti tubeetegekedde mujje tugenda kubakuba n'embwa yeesigame ennyama.